tuli mu katabo kaffe ebyama by'abagagga. Abagagga bye batayagala muntu yenna amanye okujjako ab'ekinywi n'abaana baabwe. Olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga ezo ne tugaa nti munnange abagagga abantu we boogerera ebyama byabwe bya mirundi ebiri. Ewasooka boogera bali ne bagagga bannaabwe abasobola okubawa ebyama ebirala eby'okugaggawala. Ekyokubiri ebikwatagana n'ebyama by'abagagga babyogera bali n'abaana baabwe. Kaakati awo bw'oba tolina woogwa manya nno nti osubwa. Era muganda wange Evans Mayambala yavaayo okulaba nti ensonga eno agikuttaanyisa ddala bulungi. Olwaleero tuga nti obugagga kye ki? Omanyi tubwagala nnyo naye abasinga tetubutegeera. Emirundi mingi abantu balemwa okwawula abo abalina ssente n'abagagga. Tulemwa okubaawula abalina ssente n'abagagga. Twamanyira okuyita buli muntu nti mugagga bw'abeera ng'alinawo ku ssente ezisukkiridde ku abo abamwetoolodde. Kino kyandibaamu obutuufu kubanga obugagga busobola okugeraageranyizibwa ku nnyingiza n'enkozesa ya ssente. Naye ate ekyamazima kiri nti si buli muntu alina ssente nti mugagga. Okitegeera? Obugagga bubeera nga kintu kya nsibo, kwe kugamba nti busika bwennyini. Ti ono n'agaggawala n'aweereza oli, n'oli n'aweereza oli, n'oli n'aweereza oli. Muno mubaamu ebintu mu bugagga, mubaamu abantu mu bugagga, ebiwandiiko, okulondoola, enkolagana n'ebirala bingi. Obugagga butuulibwamu nti gundi yatuula ku kyalo obugagga. Omuntu atuula mu bugagga aba ayitibwa naggagga, bifeekeera naggwedda. Abeera yasukkirira obugagga obwa bulijjo. Abeera n'obutuuze ku kyalo obugagga nga takyali musenze wabula nga yeetegekera dda. Obugagga obw'ekika ekyo bubeera butuuliro era bukkalibwamu. Omugagga ono abeera n'obugagga obw'ensimbi, obw'essimba, obwasimbadde emirandira era nga bukulukuta awatali kuziyizibwa. Obugagga buno buba tebuyimiriddeewo na kugerengetanya kyokka, naye bubeera obugagga mu bugagga. Omugagga abeera takyalina kintu kirala okuggyako okubeera nga yeeyongerako, tagwa takola atya wabula okwongerako obwongezi. Tweyongereyo mu maaso. Obugagga si kwe kuteeba ssente. Abantu bangi bulijjo abateeba ssente ne bazoolesa nga bwe bazirina. Ekyo mukwano tekikufuula mugagga. Omuntu asobola okutunda ettaka eririko omutalo omulamba jjajja we yamulekera, bw'atyo n'afuna obwesedde bwa ssente. Asobola okukozesa ssente ezo okugula emmotoka, ebizimbe, okutwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi ennyo n'okutambula engendo ez'ebunaayira. Naye ebyo byonna tebiraga nti mugagga. Mu nsangi zino waliwo n'ebigambo ebyagunjibwawo mu Luganda ebigezaako okunnyonnyola abantu ababa batuuse mu ssaawa eryo. Mulimu ebigambo nga bino: yakavuddeko, yateebye. Bino ebigambo tebikusobozesa kubeera mugagga. Okufuna ssente si bwe bugagga. Ssente osobola okuziteeba naye obugagga tebabuteeba. Ekyawula omuntu gwe munnaye gwe boogerako nti alina ssente n'oyo omugagga kwe kuba nti omugagga abeera n'emisingi gy'obugagga emigundiivu. Obugagga bw'omugagga bubeerera, tebuggwaawo, tebugwa bugwi. Byokola biteekwa okubeera nga bisimbye emirandira. Ebintu bye bakola bireka emikululo. Balabwa era byonna bye bakola birabwa. Tebakola lwabakabandave. Naye bye bakola bibalaga nga bo ddala bagagga. Bakyusakyusa embeera y'ebyo bye bawa amaanyi gaabwe okubikola. Bo tebatandika kintu mu ngeri ya kisaazisaazi, basimbula omulundi gumu nga gwegasa.